nze leero navuddeyo obufunja gye mutyanga nzijambirana n'egitanzize kutabazangiri nafuuka mu ntumula mukaana basebe yali omukonyi w'endigizo nandipunda zigala nga mukumpoomera kunyenyeza n'obulya naye mulya n'aba kutunda n'aba kutekotama nga babakyawala nimbatiribiza entege nga ntitumubuuza n'okumbira supu w'enkoko ngobanga mugobye ng'oluusi tubeera mu nkoko ffe olwenge twetonza nga tuli balenzi bannoso zenga nina ekiwanga kirugali kabisa okutamiira bibbiiro obucupa nga nzikasatu kirugali kabisa okutamiira bibbiiro obucupa nga nzikasatu atumasaamasankukira bisiro bya nyange tuko tuyita bano babuyonjo obumboneka ku mikolo tuko tuyita bano babuyonjo obumba ku mikolo wali amaanyi okusinga kusabasaba ngeera kutwangange ekikonde tukibiza peka atakulaakubayera twacakaza obulamu twabonyabonya ebiwatu twadigidde omuziki twabonyabonya ebiwala eddoboozi lyange weerijjansi lya mpolampola mukamale yange muliro obuwataganjula enjiri ananga omwenge ngunywedde nengumatira naye teyikalungi kunaka engumudde mubisi siringa avumirira oba okujerega abanywa naye samatega okutuseba okulojjera mubisi omwenge emperekeza ya sitaani eyannamaddala oba omwenge omubaka gwasooka okuweereza mbanyi ate omubaka oyo amwesiga kyotonalaba bwakuba siyaasa ku 10 ewafika 2 ye sitaani n'agenda okutaba mbano ekyenda mu 8 nga bonna bamumuyira birere n'alamulanga mpaawo amukuba ku mukono okugjako ey'okwesha naye kwatira mu lwengaga ekutamira oluli luguudo lwennyini sitaani mwajatuyita ffena okugwa eddalu ekintu ekikulisawo nsula nze nojjompaala ogenda okumbona ebyo tomanyi gubeera mukopi mutukwata newezira kigambo mukazi kukusala mu maaso obuba buti ate n'obyejjusa kulina oweeyibwako kunaawuka ensonyi gute kulina mpotuisa maaso muzira nabika eyakwiye asobola ogonywa gusayusa obulamu naye tegumutawanyisa neya bagegesa kamakabiri engokasa siroganga ebyange byambona sembere kumpi gyembibawo siroganga yatuukanga nsiŋŋaana kabaka awamatuka ku nsiko waliwo ekintu ekyali kimulumu yatwala maaso ey'omuganga n'amusawula genda ku nsiko bamaleyo ebbanga lyeyamugerera kumala okuwona era bwatyo n'amukuutira nti okulumanga nnyo muganga akomereza kabaka kulabwanga ku muntu nga tonnatuuka mu lubiri era ali kulaba kaali kwogera osaliranga magezi kabaka olwali okuvaayo atyo okwerula ettale nga musiroganga ono musajja watwaligga nsoleza obamukubako ekibula kyavaamu nti siroganga koyenda ayisa abasajja kabaka togezanga nonjogera bawanda bagendo nga mpamatuka mu nsiko gyembambadde kulikuli siroganga kibe kyama kyemirembe n'emirembe bayawukanira awo kabaka nga dda mu lubiri nga yakuze kijolo okwali ennenge n'emmere bateganya bulungi olulwaga lwali lwandasi baabangayo kinna omukawera maaso g'eggulu siroganga olwali okusuula omwenge mutama bwekanyiri alandukira ku buli byali potali ayisa abasajja okunegude zimulyaka nsensose ondabiranga nenate obaatunagunda nga babiri libasamajakuba kuva musali nekanga tizizande ku mutima amanengoba neirize zaabwe omwamba nekyagwe tewali kwona newosataka mabujja kyaddirira n'omutwakira mukabwenkanya kabaka n'alagira siroganga kugenda bamuti awo nnoyo wasibuke ejjogera egamba nti kamaka buli kasa siroganga naye kukkiriza otya nti kaali kamaka buli kume kunaali miso kamugereberera ningamola temuliwemusanzimutaanunga lubuligikanjogeza gotekusibiranga kukyama nawumpanga mukozi zimantamabusezeze gwe bujja bulungi amuunga mwerabize okusibiramu ensonga mu bantu bengana n'enkutonga wali ebyalubaluba okutubwera okuseruza mawutasana webaza ebbanga lyemmaze naakuliwa mu mutima nti kubakina amawugwa kukumonekumbazazeko si
Sina kalungi kenkunkudde mubisi okujjako okucakala n'obudiibuda ensimbi. Bano abayivu bagubeera n'ogyogamba nti dikuliza abagwako baziwenja muco. Tebakulimbanga nti kofuga kigambo mubisi biba biwanganga ebimu byo byasala leero. Mulalanga ennyindo yiwa nti otukumbende ku gendo ejjinjololanga egyo gizimukungula empeke. Mulalanga owugirasi yaawo babuuba omulabira nti gyagamba nti alina wagusibira. Kibayitanga okakungusha nga kugugoya eyabadde omuntu ng'aweereza engolukoba lwa gita. Awo tewamulima obanga mulwadde wanseka akameme kamala kakuba nti olikukuleganedderu. Bade kuzamira oluli luguudo lwennyini sitaani majjatuyita ffena okugweddalu. Ate nze gwantamako yabaganzi mu bbali era akumoomera njolo nga waliwo bayita mami. Addanga kumira ekafuuka kikazi nga anti olijja kyekasa okumulisa kwetibye bugule. Olwo nakyo ne kyanukula kibezwenga ddali ensimbi n'okufuna olabye ekigambo lubisi. Nesiina kalungi kenkunkudde mubisi okujjako kucakana n'okudiibuda ensimbi. Tewali kalungi kenkunkudde mubisi okujjako kucakana n'okudiibuda ensimbi. Kubadde kundesese kunyuse kunteza kita asoboka obuto obukunga bye bunaamalawo. Ana matamaka wakanye kututusa okutuwaisanga mulata nepo okugituisemwa kawa tikutaasanga nepo okumadula walale agamuyatebala sikumuyitesaba kumukate bulungi sinkodde ekitiibwa kyagwogwe bawasanyako butusamala tetukusoma neteyezunga byamayo kyensookera ddala ddala naye abaana tusekwererejera ku mwana wange munjogeze binayitira ekankonko n'ebidongo bino abakyago tabanaku ekankonko n'ebidongo kati abakyago tabanaku omusajja musikyayinza ekyayimuka omusajja musikyanyweza abaana bebananyweza ekankonko n'ebidongo bino abakyago Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasanyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosabaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China
Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. B is a Hotel and Bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.